Welcome on my YouTube channel, Shida Cruz. Okay, so ogwo mulimu wagumalako bbanga ki? Nakolayo emyezi gyalinga 5 ku 6 gyagigenda mu 6 bwekityo. Kati oyo twalemebwa twatuuka ne tulemegana era ne muddamu ne muyomba. No, omuwala ye yatuukayo n'addayo e Uganda. Naye era okuddayo kwe Uganda kwegamba twali tugenze ku hotel gye twatuuka ku hoteli for holiday. Ng'omukazi atusasulidde hoteli biki for vacation, twagenze for vacation. Mwe babiri? Nedda ne family yonna ya. Kati bino omanya abantu abamu like they don't share table like n'abakozi. Kati ffe ne batubookingira table yaffe n'abali ne bafuna table yaabwe. Kati omuwala olwokuba like she had plans of going to America kati nga yamanyi anytime she's going. N'atandika olutalo ne boosi mu hotel n'amugamba lwaki mutusosola lwaki ffe mutuwa tebe yaffe mwe ne mutuula mwekka. Yayombesa omukazi nga tuli mu hotel, you know, in the midst of the hotel when we are on breakfast and everyone is seated like omukazi are getting us so ashamed n'ayagala n'okumuleka mu hotel. You're kidding. Yeah. Yomwe yali tazannya. Kati mukazi n'atuvuga n'atuzaayo we twatuuka ewaka era baali bamugoberawo at the spot. Ne passport ne bagaana ogimuwa ne ssente ze zirali abanja ne bamugamba ajja bikima ku office gye bamujja. Kati bo ebyo byonna tebabyogera like as in they separated table for us biki. Kati bo bawaayo story yange ey'okuba nti yanzijjako commission ku office. Ate nga office zange tezikiriza kujjako commission ku muntu. Kati bo ne baagala bamuguleko omusango ogw'okuba nti yanzijjako commission. Ne bamugamba bagenda musibisa baganya okumuwa passport yagamba yatuyana nnyo bambi okufuna ki passport at the last ne bakola ki ne bamuwa passport ye. Nakola ki n'agenda. Kati bwe yagenda nange ne mbeerawo nga nkola naye omukazi n'aleeta omufiripini oli we yagenda n'aleeta omufiripini gwe nakolanga naye mu nnyumba kuba yali akozesanga abantu babiri atego. Kati bwe yandeetera omufiripini nga bw'omanyi omweru n'omuddugavu ate competition esukka. Kati n'atuuka n'amugamba ezo ssente z'omuwooyo ssente nnyingi abo abaddugavu tebakolera $1,000 they earn less ezo ssente nnyingi nnyo z'omuwa. Kati omukazi n'ayagala yali ankoledde working permit kati nga ayagala nsale ssente eza working permit is not even working permit omusala gwenkolera nga ayagala agunsale from $1,000 to $600. Ne mugamba ekyo sisobola ng'emirimu gye mingi ennyumba villa floors 4 ate ffenna tukola kyenkanyi ne mugamba nedda. Ne mugamba counseling ki working permit yo. Kati olwo tugenda okukyankalana naye yali ageze kubanga residency yange yali ebulako like 3 days of expiring. Kati nga manyi mbuli ngeri residence egenda expiring sinnaba kuteekamu kirala ate working permit gye mba nina okusigaza. Kati nga mugambo counseling working permit yo nze ngenda genda ku applyinga gundi mpya. Kati we natuuka nenjagala kugamba twayomba nnyo bingi naye nga njagala counseling nga nsikolera ezo ssente ntini kimu abaddugavu mufuna ssente ntini I've been helping you nkuwa ssente nnyingi ne mugamba you know what thank you for helping me naye it's high time I want to go just cancel out your working permit I'm going to get a new employer. Yeah. Kati nengenda wagayi wamitanga Bayram ne mugamba applying working permit eri counseling ne ngamba boss we I know counseling working permit eyo ne nsobola ku applying without her counseling I cannot make for you new working permit. Kati nga kemde kyange genda ku expiring. Kati nangamba sisobola kuteekamu kati residence permit nangamba gundi working permit eyo yandibadde nnungi naye gamba oli akole ki counseling. Ebyo byawanvuwa
nentukana biteeka mu lawyer oyo musajja okukola ky'okukansolinga gundi eyo era we twatuuka lawyer n'awandiika leeta ne bamusamoninga n'alyoka akola ki akansolinga working permit eyo ng'era kyali mu nnyumba yaabwe oba nali navuddeyo navaayo bwe yagamba okusala sente zange nze neegoba ate bwe neegoba n'agaana n'okansolinga gundi yange ya n'agigaana ogikansolinga konze ogwo tondabanga konze nenkwata konna kenina neŋŋamba bwe kuba genda wa lawyer ojja gikansolinga kati bwe twamuleetera basuka lawyer n'ampa gundi leeta ogenda okumugamba gaye n'agignoringa then netuddayo like after 2 days netugenda ne lawyer olwo n'alyoka agenda n'akola ki n'agira lawyer bwe yamulaba nga tuka office ye n'amu explaining the lawyer biki ng'olwo okubulako like 1 day okweexpiringa kemliki yange ng'olwo ndi kufuba nnyo ogyasooka kansolinga gundi eyo working permit ne bakansolinga n'akansolinga working permit nenziramu ne applyinga ne nteekamu ne residence permit ne working permit at once kuba nali nfunye employer omulala nanziramu nanteekeramu ki working permit. Kati employer wali ofunye mulimu ki? Nali nfunye gwa house nali nfunye gwa house nga gulimu abaana bameka? Ate ogwo saagukola nako kubanga oli omukazi yali naye kwegamba she pressurized me naye nga ayagala kunkola kyekimu manyi wano omuntu kasitakolera working permit aba akufunyeko control like ye bw'ogamba nti omuviira aba kansolinga oba osigadde ng'oli illegal naye ekyanyamba nti nali nkoze both of them residence permit ne working permit kati bwe nagenda oli we natuuka mumukolera nakola bazaalinga nnaku 3 maama ng'emirimu egiri ewuwe nga mingi ate ng'alina obwana ayagala nsule n'abaana be biki kola ennaku 3 neegoba neevaayo kati nenkozesa kemliki yange nenjirinda nemala okola ki okufuluma nenzirayo ku office gye banfunira omulimu guli ogwasooka kati bwe naddayo ku office manyi bw'otuuka ku office bakolera video mukwata video noyogera who you are what experience you have kati oli omukazi bwe yalaba video yange ne bankubira essimu ne baŋŋamba Mariam would you like to work for us bw'oba osobola ojje ne mbagamba mumwampisa bine banneegayirira Mariam tugenda kutreatinga bulungi abaasooka kati bwe nalabanga bambi bandeegayiridde ne ŋŋamba kankole ki kanzireyo abali abaagaana okansolinga work permit no ono omulala gye nasookera ow'abaana nenzirayo nemukolera nenzira nenkola ng'akyukidde ddala awo yakyukira ddala bonga bwakyuka tebukyali bakyuka bonna manyi omutake kasita omuviira n'akuyita n'okomawo kati akyusa bamanyi anytime you're going yakyuka yalinga mpa ebisuzeewo ng'emmere agifumba wali nampa eri fresh genda mu shopping yashoppinga ebyabaana be n'ashoppingirayo kwegamba she treasured me nga mmaze okuddayo nensooka nenkolawo emyezi 5 nenzirayo ke Uganda nenkomawo era kuba bwe nagenda namusaba nti ngenda genda Uganda nampa omwezi gumu nengenda nemmala nenkomawo ate nemukolera emyezi emirala 5 era yakugumiikiriza n'akulinda yali ateekwa kungumiikiriza kubanga yalaba nga nziruseeyo yamanya nti kati bw'atankwata bulungi nja kudduka kati finally nemba nga mukoleddeyo emyezi emirala 10 emyezi 10 bwe jaggwako egyo ate nefunayo abanyingiza massage bannange Mariam akoze mu mirimu ettaka emyaka eno bakoze emirimu 10 naye tugenda bimanya emboozi weggwera teweerabire n'emboozi kyemmanyi ojja gifunamu ekyokuyiga bangi mbadde mumbuuza ebintu nga bino experiences life in Istanbul Turkey wano njagala mugimanyi nofuna kuba massage kati awo nalina mukwano gwange gwe twayiribanga naye mbiyumba kati ye nga yayingira massage naŋŋamba omanyi Mariam naye wano waliwo wenjagala okutwala naye baagala bantu nga bamanyi nga balina experience ate gwe tobikolangako ne mugamba kati kankubuulire teri wengenda kujja experience nga sigenze bikolako wabula gwe nyamba buyambi ompe ennamba ya boss bambi yali muwala mulungi n'akwata
nakwata enamba ya boss n'agimpa nangamba gwe communicating naye naye bwakubuuza mugambe nti omanyi nti wali okozeeko peeling and foam massage naye nga simanyi naye babikola yadde babikola ki nangamba genda ku YouTube bigugolingeko olabe ki bakola batya nga nkwata message nga nsendingira musajja nga mugamba I'm from Mariam from Uganda ki muwesendikidde n'ekifaananyi kolo teyanziramu ne wayitawo ndowooza ng'omwezi nga tanzizeemu nali ndi awo ng'akoze kye nga nzeemu nga ngamba kwata baasi ojja alanya after 3 days weyaŋŋambira nga nno mmaze n'okufuna akalima akalala atera ak'ekiyumba ako nakaddukako buddusi kuba nali nkooye ebiyumba nga njagala kugenda kutesitingako massage babikola batya bwe natuukayo nakwata baasi nentuukayo nambuuza omanyi ne mugamba ye mmanyi nambuuza wakolerako wa ne mugamba nakolerako ebodroom Istanbul nga wewaayiriza bebi nangamba obimanyi wali obikozeeko ne mugamba ye mbimanyi I have experience nabikolako nangamba kale nayita omuwala omunayuganda yali akolawo namugamba ajje najja ne bamugamba ntwale mu change room ngende nkyuse ngende mu hamamu nkole kati oyo yennyini gwe bampa okuntwala bwe bati nga nkyusa mukaluma ngamba ekitemeziizaawo kyusa oyangwe bakasitoma bangi nnyo bannange wabula omponyeza kubanga badde mmenyeka amuga gwe nno nnyabo nga tonnabagenda nze gwe baleese simanyi nakye bakolayo eyo mukola biki eyo wabula obuwala yaseka nangamba okimanyi nti buli omu yekisunze kulaba bukodyo bupya bw'olina kubanga batugambye baleese kafulu akozeko bodroom Istanbul nga kati gwe va mu muzannyo nze njagala kukola ssente naye simanyi bakola batya nangamba wabula Mariam onzise tolina kyomanyi tokolangako yadde nawe ngamba weebereremu nze nnoonya mulimu sibikolangako simanyi babikola batya nangamba wabula simanyi kati kyengenda kukolera kubanga kati bakulinze kubanga bali mu kuyomba bakasimazi bangi batudde na ku lubalaza ne mugamba omanyi kati sooka ombuulire nangamba wabula omanyi kati ogenda kukola bwe bati ogenda tuuka kasitoma bwe base ku kiyinja bwe bati nga akufeesinze waggulu omutandikire bwe bati ku mufeesi ogende ng'omukuuta kakesa ako kampale bwe bati okasibe akaputturize bwe bati omukuute bwe bati wabula tufuba nnyo okulaba nga kyenkola naawe kyokola nangamba bw'otuuka bw'oti osobola okuba okuyimirira mukono obagamba basooka olinde mukono olaba naye bebi nangamba bwe bati bakukkiriza kuwummula nga bakuweddewo kasoma wabula gwe tunuulira kyenkola ky'oba okola ne mugamba kale nga nkyusa ne pekiteme yennyini ojesiba yeyandaga nti osiba bwoti ne bwoti nga sina pekiteme kyeki buno bulinga nga buleesu bwe twesiba bw'omuhamamu nga ntwala nga ngenda nyingira hamamu malina akatuka bati nangamba kasitoma oli tegenda ku kiri ekiyinja kiri oli kasitoma gwe bookola nga ntuukawo nasanga kasitoma yeebase dda ku kiyinja nga ntandika kati kumuwa bambi yayambala ndaga nga nange bwe ndaba nenyambala ng'akozesa sign language ndaga she was very good Maggie ali Uganda but she was very very good nakola batyo omukono nangamba yambala nenyambala natandika akuuta nangamba olaba nenkuuta kati obuzibu bujja mu kapiro kali kapiro kalina okuzimba bwe kati bukateeka mu byovu kalina okuzimba ne kakola ekyovu ku muntu kati bebi nze okagenda okukakolayo bati ekyovu nga nkafuwamu empewo biki nga tekazimba nze nenkwata nenkakamulabu kamuze bannaye abataki ne bavumaaso abakolawo abalala ne baŋŋamba batugambye bayita muntu ali expense bino tomanyi wali obikozeeko tolina ne expense bannange bavumye nze bamaze bankwatidde kapire bakakubyemu ekigondi ekyovu bakafuye banteekeddeyo kasitoma mukoze kasitoma teyanyega ye kasitoma nga nakola nga bakasitoma nakola paka lwaggulu kuba nakola nga bebanvuma naye nga nkola bebanvuma nga nkola bambi omuwala nangumye nangamba Mariam toggwamu maanyi gwefuba kulaba nti pire n'ogikwata bw'oti gikwate bw'oti ogikole bw'oti ogifuwemu ejja kuzimba
mwana gwe ng'afuwa piro ngikola ki ng'ezimba ng'angira kati olweggulo maneja ng'ambuuza wali okozeeko nga mugamba nakolako naye ebbanga libadde liyiseewo last season saakola kati just piro ebadde entawaanya nti saakola ki last season bwe namu explaining era omuntu ng'onoonya sente olina okuba omugezigezi ng'obwana bw'omusota Sida Cruise nga bulijjo wano ekintu tukyakyongera mu maaso tukyatambuza emboozi ya Mariam n'emirimu gye yakoze mu ttaka mingi nkuyanja nga bugulu bwa ggongolo kati nga nkola kati olwo lunaku nga luziba bwe lwaziba olweggulo bambi magi ng'akwata piro nga njigiriza nga ngamba kole batigifuwemu munnaye nateekayo omutima mu nnaku 3 nga nkuba ekyovu ne kibikka ne kasitoma yenna nenkola kati awo nakola nali ndi awo wayitawo nga weeks 2 boosi najja nampita naŋŋamba njagala naŋŋamba you speak good English njagala okole info info kola information like telling customers about the things you have in the spa obabuulire bwe batyo kati customer bw'akkiriza n'agula package n'ajja n'agula massage nga gye bayita info like talking so where exactly olwo gy'okolera info eyo kati nedda twali mu hotel like nga ayagala ngende okutambula nga noonya ba customers ab'oluzungu aboogera oluzungu nga mba explainingira biki bye tukolayo mu spa then bakkirize bwe bagula kati oba oleeta ba customer naŋŋamba bw'okola nondetya ba customer buli mwezi ngenda kuwanga euro 1,000 bwe nawulira euro 10 ne ŋŋamba ate nga wano mu masaagi baali bampa euro 600 ne ŋŋamba ngezaako magi naŋŋamba Mariam genda okole genda ogezeeko euro 10 it's too much ne mugamba magi kaŋŋende nasanyuka nnyo nga ndaba euro 10 ne ŋŋamba kaŋŋende baby n'olunaku terwaziba nagenda nga bwe ntuuka ba customers bagamba I'm from the spa we have this other no thank you we already heard about that we don't want nagenda okulaba nga bannange nga buli wentuuka nga buli omu agamba we don't want nenzigwamu amaanyi nengenda kolo enyenyi lwe bampa omulimu enkuba nejja neetonnya enkuba bwe yatonya nze nengenda mu hoteri eri mu school dining gye baliira nensikotwa nenebaka enkuba neetonya ne balyoka banoonya nze nga tebandaba tenkuba emala okukya nfuluma nga bangamba bane bosi akunoonya obwedda oli ludda obwedda tukunoonya obwedda oludda nambagamba mbadde ndi eri mu hotel nga nnoonya bakasitoma bangamba genda bosi akunoonya mu office apulinsi menatuukayo bosi nga mbuuza how is it going namugamba too bad I can't manage nga ngamba better hamam nemugamba yes better hamam but this I cannot manage kati ngendo nangamba okay you go back to her mom and work ngendo okuddayo nga lunnemye baby ogenda okuddayo mu hamamu ng'omulimu bagutute ngenda okuddayo mu hamamu kati ng'olwo bali babavumye dda manager ono yakamalawo 2 weeks bamuwadde promotion mwe temumanyi byakukola biki gamba babajevunye nga bwe batalina batasobola kukola nze nakamala 2 weeks nfunye promotion baby baba bali awo nga nze gwe bawadde promotion ikomyewo nga weewadde demotion ngamba kiki ngamba gisibisobola binnemi ngamba Rush Mariam okitogezeza kwa ngamba sibisobola bintu bya kutambula omusana mungi wabweru otuukayo ba customers bagamba we don't want bishi ngamba kale tewali buzibu tukole Mariam she was so courageous like yazanga mu amaanyi nembeerawo netukola ali nakakolawo bangeera weeks 2 bosi nga akomawo nga alese promotion endala mandi awo nga mpita nga yatumya omuntu nga bajja nga bampita eno nga ngenda mu office nga bafuna translator nga ngamba nina ewala wenjagala okutwala kukola ku bwennyanja nga ngamba oli okozeeko mu fish nga mu fish kyeki nga fish batya
nganzozo bakusala byennyanja oba kutunda byennyanja sibitegeke kama sibikola ko sibimanyi ngamba ngantwala ku reception ngandaga bi aquarium kati ngamba nina bingi bati ku hoteli endala ngamba njagala ogende okoleko ebyo bi aquarium ngamba nze bino sibirabanga nako nsibimanyi kati ngantwala ku reception ngamba nina aquarium zino eri ku hotel endala bosobola bikola nemugamba nsobola provided that you teach me how to manage them. Nantwala yantwala nampa omuntu andagirire engeri gye ba feeding ebyennyanja ebyemmere bagiwa bati ebyennyanja biki. Like my job was like to sit there and wait for customers. Like customers bajjanga ne batula mu bwennyanja 20 minutes 10 euros 20 minutes 10 euros. Obwennyanja bwe buba massage. Buli ako dead skin no ku massaging ebigere ebyo. Kati nga customer janatulamu natekamu ebigere bye ne buli like they are kind of like ticklish. Boba bukuluma bwe bati kubigere nga bukulyako they are just kind of like ticklish. Ati ngamberawo ne nkunganya sente in the evening like I take it to him. Then nabera nga nsasula monthly salary plus prim. It depends prim ya depending ko like prim it's like sente zobofuna ku buli customer gwaba azze. Yalinga meka oyo dole mu meka. No kisinzira like yambaliranga okusinzira ku ba customers bemba nfunye. At the end of the month nanyongeramu ku salary nayongerezako ne prim. Okay. So nokola mu bwennyanja omulimu gw'obwennyanja agusanga otya? Gwali easy era nagwagala nnyo kubanga like nali ntule no waggulu like I had access to customers like customers could come nafunyawo ebintu bingi nnyo ebirungi kusobola sikola nnyo kusobola kutuula just customer najja gwe n'obala ddakiika 2 ziweddeko nonga ddakiika za 2 ziweddeko n'avaamu omulala najja n'atuulayo bati nga bya aquariums bingi kati nga ntuula just to make sure that I give them food and I always used to give them food at night when I'm leaving. Emisana bubeera bulya ku bigere by'abantu. Obo bwennyanja babulya? No, just Dr. Fish. Kati nga nkola okuva ku makya ssaawa nga 3 paka kiro ssaawa nga 5 nnya. It depends ba customer we bagwerangayo kubanga nakolanga nga I'm a boss of my own like sayinanga muntu unsupervisinga kola ki I had to make sure that I make money so it was like up to me to convince customers to come and make fish okuba nti asobola okukolera boss wange sente nange okuba nga nfunamu kusasula. Nemberawo wote gwalina challenges mpozi za kunyukanga lwaggulu. Naye challenges endaze nafuna abataki benasangawo baali bamubbanga boss. Kati ne baagala okunnemya omulimu. Buli bwe natekanga amazzi mu aquariums nga nsumula tap nga bajjamu olukuba amazzi ne gayiika wansi mu spa ne balowaabe wa bossi siteekamu lupira bulungi amazzi gayiise bansimuzza spa namba biki nayombanga nabo ne batuuka kugamba bakolanga kiremye Justin nemerera omulimu naye nga nange baby bwe mba natudde ewenfunamu sivaawo bwe nsanga nga nange wendi wankolera ntuula baby twetwale ezo 2. So spare wagikolamu bbanga ki obwennyanja kale wabukolamu bbanga ki? Obwennyanja season yonna nagimalira ku bwennyanja kubanga eri nakola season yetya? Season yanti paka hoteli weggalawo. Okay. Kati bwe hoteli bwe yaggalawo wakola mulimu ki ogwaddako? Hoteli bwe yaggalawo ne nkomawo Istanbul era nenzira mu kunoonya ki ebiyumba. Naye obwennyanja bwe bwaggwawo nali njagala kudda Uganda so sadda mu kiyumba nasooka nengendako mu Buweta nenkolako ku Buweta obwo kubanga nali maze okubukinga tiketi nga mbuzayo just mwezi gumu kudda Uganda. Nenkolako Obuweta nembeeramu awo okumala mwezi paka tiketi yange bwe yagira nenzira e Uganda. Obuweta
obuwete obwo nerabidde erinnya lye babuyita touch oyo wali okola kiriba kyennyini waliwo simanya gwe bayita muumu waliwo simanya okuteekako obuntu obumasamasa nze gye twali tukola baali bakola buno bu designs bwa necklace nga tukwata obuyinja obwo ne tubuteekako ako bakayita kakalipu ne tuteekako obwo obuyinja obukola ako kagundi ka design k'oku necklace okwo ng'era nga bakubala buli kayinja k'otaddeko ke babala naye nga bebi buli kayinja nga bakabala kurushi mmeka ng'olina kwegamba omwoyo bw'oba ng'olina speed mu touch okola kuba mulimu abaana bamu abakola ne ttera 10 ewiiki benzijukiza abantu abanjigiriza naye sibimanyi nnyo era sibikolangako naye waliwo abanjigiriza ebintu ebyo enkola yaabyo bitambula bitya waliyo Rashida Nasaka waliyo Karo waliyo Samari banjigiriza enkola y'ebintu ebyo kati nze Samari eyantwalayo era yanjigiriza okukola obugundi obwo obuweta nengenda nenfuba nange nendeta mukwano gwange Eva kubanga twali tuplaninga kudda Uganda ne Eva twalwana naye nentalo nnogola tukola nnyo mu spas mu hotels nga gamba Eva muntu gwe nasinkana nga nakajene nambe kugane twebererawo tibwenda bene ekyakabi ne muyita naye bwalaba ekyakabi nampita bwe tutyo bwe tutambudde era paka gye tuli kati kati nenkolakaawo nenzira Uganda empeta wazikola mubanga ki mwezi gumu ogwo gwennyini ogwo kuba nali mbukola just kubeezaawo nti kuba nalabanga bwe ngenda mu kiyumba ngenda kikolako omwezi gumu ate nveeyo ate nga nina okugenda Uganda kuba nali maze okubukinga ticket. Bwe wakomawo Uganda wakola mulimu ki? Nga maze okuva Uganda awo nava Uganda nga corona najja nakoma mu February 2020 nali nakatuuka we bati corona nayingirawo naye yagenda okuyingirawo nga nina waliwo ekiyumba kye nali nfunye naye already ekyo ekiyumba nkimazeemuko ebbanga eriwera from 2018 naye nga kyo nkikola casual ogwasooka nali nkikolamu casual nga olunaku lwange lwembeera off wemba sina byakukola nga sina mulimu nga ngenda ne mulongooseza nampaayo zampaddeyo bwatyo naye bwe nayingirayo bwe yampita ku olwo nga maze okuva Uganda corona nayingiramu ne banga tebakyakkiriza bantu kufuluma people don't work like she needed me permanently nembeera naye nenkola naye okuva mwezi ogwokusatu awo paka mwezi gw'omusanvu nembeera naye she was giving me good money by then era nze awo nebaza Katonda nti corona kati generally ekiyumba nesipa byosinze ekiyumba omulabi ali owashida kuruza aliyeyo nga akulaba oyinza muwa buzibu ki obw'amaanyi obuli mu kiyumba bw'oyinza omugamba? Mu kiyumba obuzibu obuliwo okusinga abaana kubanga omulimu gw'ekiyumba omwana yalina okusiima omwana nga takusiimye sikulimba omukazi ne waba akwagala oba omusajja nga akwagala omwana nga takwagala omwana akulemesa ekiyumba oyo ekaiko omwana gwolaba oyo nga takwagala kubanga gwe mulimo gwo mba abasinga baleeta abakozi ewaka kulabirira omwana bw'atakusiima omulimu gukulema nze kyovula bwe mba ngenze mu kiyumba nensangamu omwana mostly I concentrate ku mwana kubanga omwana bw'abanga akwagala emirimu gy'ewaka ne woba nti togikola naye ng'omwana akwagala buli bosi bw'atunulira omwana ogenda ate amutandisa omuntu omupya alaba wajja kubaawo naye bw'oconcentratinga ku mwana oluusi kikuwa advantage naye ate bw'era bw'osanga ennyumba ng'erimu ate abaana abakulu ate it's not good to concentrate ku mwana kubanga omwana omukulu yaba easy to catch up naye ngamba bato naye bw'osanga abaana nga bakulu teeka nnyo focus y'okulongoosa kubanga abaana baba bakulu oluusi omuzadde aba aleese muntu wa kulongoosa nnyumba kubafumbira kukola ki nga ye emphasis gy'asinga okwagala naye bw'osangawo baby buno below 5 years and below concentrate kusinga ku mwana naye osanga omwana ng'ali mu 7 years and above baby focus yo giteeke ku kulongoosa ennyumba awo ojja okusobola ekiyumba. Alright. Emboozi ya Mariam Tegwa Malojja nyingi mpanvu wano mu Istanbul Turkey oba tunambaleetera mu
season yaweddako muwandiike ebibuuzo byammwe muwandiike comments zammwe mutubuulire Mariam tumuzze emboozi ekyalagaanyo kyatulemye okuggwaayo kubanga emirimu gyakoze wano mingi experience ayina nnyingi mubiwulidde si byangu Bane abalabi baffe abalungi tubagala nnyo mwebale kuwagira Shida Cruz. Thank you for subscribing on Shida Cruz. Era ali eyo nga wena tonnaba kusubscribinga genda okoone kadaako tu buli wanateekayo video gwajja okuba asooka okubeera notified. Gambe ate temubuuka bulango kubanga bwe mutuleetera abantu ab'enjawulo mwe tufuna okubeera nga tusobola okujja ate tunoonya abantu tutambule tugende tufune abantu abalala be tugenda okubeera nga tubuuza ne bye mwagala okumanya. Thank you so much for subscribing. I really appreciate. And to those of you who keep asking me why don't I speak English, most of my following is in Luganda, but yeah, somewhere somehow shall be speaking English in different interviews, but not always. I don't want to promise. I really love you so much.